zigenze okuwera saa 12 ez'okumakya nga boolisizako n'abazze okuyiga ebikwatagana n'obulimi n'obulunzi nga batuuse dda mu kisawe Namboole okuyita mu mwoleso gw'ebibulimi ogwesinga obunene mu ggwanga ogwa Festival Expo 2019. Ebyokwerinda binywezeddwa nga abamagye ne poliisi balabiddwako nga balawuna ekifo kyonna ng'okuyingira abantu basusekwazibwa. Twogeddeko n'abamu ku bazze okwolesa ab'enjawulo ne bategeeza nga baleese ebyamaguzi ebigenda okuyamba abalimi n'abalunzi okutumbula eby'enfuna zaabwe mu maka kw'ossa n'ebintu eby'enjawulo ebiva mu bulimi ebigenda okubayamba okubakuuma abalamu bulungi. Kakati bw'onywa kano kakuba omusaayi gwonna era abantu abasinga obungi bafudde kusanyalala. Ffe tubatuusaako emmere ya concentrate eyitibwa Hendrix. Hendrix ke kalungo ketukozesa mu nkoko ennaku zino eno. Ogenda okumaliriza okutabula emmere nga kosti y'emmere ya wansi wabula ng'ofunye emmere ey'omutindo. Fruit fly trap. Eno trap erimu sex attractants ne pesticides. Ekwata akawuka akavunza ebibala ng'emiyembe n'ensujju, watermelon, okutwalizaamu vegetables ne fruits. Tulina kasolo wano, waliwo isimba, waliwo ibuga, waliwo rumi. Naye eno variety gye tumatflyinze eno tugikolera hybrid, tugikolera rumi. Big feeds nazo tuzirina nazo nnungi ziri durable ate farmer yena aziteekamu ssente taba na regret. Nebaza Vision Group ne Mr. Kabuchenga Robert abasobodde okuteekateekera omwoleso kati tuli mwoleso gwa kusatu. Abamu ku bazze mu mwoleso guno batunyunyudde nga bebaze okubaako byebayiga ebinaabayamba okutumbula ebyobulimi mu maka gaabwe. Emyaka 2-3 emabega natandika ebintu by'okwenyigira mu kulima ate nga nsuubira kuba bwe naweza emyaka 5 nga 25 October ngenda kufuuka eddala mulimi ddala kuddira ddala mu kyalo okutandika kulima. Nzize 1 okulaba abalunzi bannange balunda batya, 2 abanoonyereza ku by'okulunda n'okulima batuuseewa, 3 innovations ebyuma ebituyambako okwongera okukendeeza ku labor efforts ze tuteekamu. Omulamwa omunene nnyo oguli muno nti osobola okuyiga n'olabira ku balala kye bakola n'okusobola okumanya ebyennaakozesa mu nnimiro ngenda kubijjawa. Abalala bawadde obujulizi nti okuva omwoleso guno lwatandika emyaka 6 egiyise beenyigidde mu byobulimi nga kati ssente banogannoge ne bebaza Vision Group n'enteekateeka zino. Bwe najja neegomba obutunda n'entandika okulima obutunda era abantu bangi nnyo ndowooza awo ennajeera wano abamanyi wenkolera ndi mukyala mulimi wa butunda n'ebino n'ebintu byenkola n'abamu bye muneegombako mbifunye mu musomo guno nakunyiikira gujjamu nga njiga ebintu ebyenjawulo. Waliwo n'abalese tekinologiya okuva e Kenya ng'ayambako omulimi okusigala ng'alima ekiseera kyonna. Polima etuyamba ki? Ekuuma ettaka nga liri moist, ekuuma amazzi awo mu kinyaakyo oba mu lusuku lwo. N'abana n'amasomero bajjumbidde olwaleero ne basiima olw'enteekateeka ze bayambye okwongera okusitula okusoma kwabwe. Ndabye fertilizer ze bakozesa mu nnimiro n'endaba nga bwe bakola amazzi. Damba Tadewo ne Adrian Bali wanike bakusikidde eggulu eno Lwakukende TV.